Omusumba Pastor Wilson Bugembe avuddeyo n'abeera ng'ate munange abako ebibuuzo byasobola okubeera ng'ate abuuza naddala ku nfa y'omukyala Helen Nakimuli abadde omubaka w'e Kalangala era nga alumiddwa nnyo nakutegeeza omubaka ono ye agenda kubeera ng'ate akwewuunyisa kubanga abantu ab'enjawulo oba oli wa NRM oba oli wa NUP oba oli wa FDC oba waki oba oli mulokole oba oli mu Katuliki oba oli musamize abantu ab'enjawulo bonna bali mu kubeera ng'ate bakungubagira omukyala ono kubanga ye engeri gy'abadde akwasaganyaamu ebintu bye abadde talina ngeri ya ludda lwagezaako kubeera ng'ate alaga era nga Pastor Wilson Bugembe alina ebibuuzo byasobola okubeera ng'ate yeebuuza era njagala kubeera ng'ate nkuwa speech ye ebadde ennyuvu ennyo gyesobola okubeera ng'ate munange ayogera ku nfa y'omubaka omukyalo ono nawe genda wansi awo afuka okubeera ng'ate oteekayo endowooza y'okusinzira ensonga nga bw'oli mu kubeera ng'ate oziwulira video terako ekikalu likinga ate sharingirako abalala naba nkujje wa Pastor Wilson Bugembe ngenda kubeera ng'ate kwongerezaako n'ensonga endala nnyingi nnyo ku nfa y'omubaka omukyala ono shekasha musoma waliwo walinyo okubeera takolako agona wena haine ebikyaganya okubeera ng'ate bitera mu bulamu tobonabona na bizibu nga sheka wali ku namba z'essimu ziri wansi awo ku stickers mufune ajja kubeera nga takolako buli kimu kijja kubeera nga tekikutambulira bulungi nnyo maridadi sana katusimbule ne Pastor Wilson Bugembe byesobola okubeera nga ayogera ku nfa y'omubaka omukyalo no sako n'ebibuuzo byali mu kubeera nga munange yeebuuza temubaawo tuleeta okusaasira kwaffe eri Honorable yafudde ow'e Kalangala owa NUP. We bring our condolences to the family of Honorable Nakimuli. May her soul rest in peace. We saw her daughter. We are praying for you, daughter. Tusabira nnyo muwala we tukusabira. Kalangala and the entire Uganda. Abe Kalangala ne Uganda yonna tubasabira. On behalf of the worship house, we send our prayers. Sala zaffe tuzibaweereza. May God comfort you. Kama ababudde. May God be with you abeere nammwe in such a trying moment. Kaseera akazibu nga kano. And also to remind people, era n'okujjukiza abantu, we need to be in Christ. Twetaaga okubeera mu Kristo. Amina. Amina. Nze mbadde nyumiza bali Brenda ne Ashraf ne twadde nani awo na Kafero Brenda ne Ashraf ningaba naye bwendaba story ya Honorable nze mutima ne ngamba omanyi Wilson nti gwe mulamu weereza Mukama. When I look at that story, you who is alive serve the Lord. Very innocent, very good girl. She loves people, she loves her country, she loves sports, and just like that, she's gone. So if you have breath in your lungs, remember to go to church. Remember to serve the Lord. Am I talking to you? Remember to serve the Lord. Katusabireko Honorable Nakimuli. Nyumba ye. Ayi Mukama. Katuyimukeko. Let's stand up all of us. Ayi Mukama tusabira Honorable Nakimuli. Ye yafudde naye tusabira omwana we gwe twalabye. Tusabira ekitundu ky'abadde akulembera. Tusabira bazadde be. Bakwano be. Ayi Mukama ennaku ze bayita mu Sinyangu. Tusabe ayi Katonda yatonegwe n'ensi onyweze omwana oyo yafiiridde maama we. Omubeere kumpi ayi Katonda. Era tuleme okukyogerako bageze ntusaba naye we pray, we stand here in Busabala today in our prayer wave and we will lift Honorable's house. Abazadde emikwano enganda basenga bakojja Parliament ya Uganda yonna ekibiina kya NUP okutwaliza awamu okufiirwa munnaabwe. Ayi Katonda omwesigwa bagumye emitima banyweze naddala famire ye n'emikwano gye n'ekitundu kyakulembera ekifiiriddwa Honorable omulungi. Honorable it's not easy to have good people kuba yabadde re-elected. Kitegeeza they love her. Mukama ojjukize abavubuka bonna n'abaana ba Katonda okuddayo mu kanisa. Ffenna tetukyatuukiridde tulwana na bino nabiri naye wakiri ekkubo ly'ekkanisa telikuzikangako okukkiriza Yesu Kristo. Abamu kumugamba oli mu Katuliki ne mu Eklezia togenda, ogamba oli mu Protestante ne mu kanisa togenda, ogamba oli mulokole ne mu church tobeerayo. Katonda akubeere okujjukira ekkubo erikuzza mu kanisa ng'okyali mulamu
kubanga nga Honorable Nakimuli obulamu bukoma, naye gwe omulamu ddayo mu kkanisa, ddayo weereze Katonda, ddayo okole emirimu gye, ove mu kibi okyuke, ove mu ssabo odde mu kyaki, ove mu masabo, ove mu loogi, ove mu bintu ebyo. Omuntu aseerera, omuntu akola ensobi, naye omuntu asitukawo. Nsaba okufa kwa Honorable Nakimuli kutujjukize nti obulamu bukoma era Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Nyweza ennyumba ye, nyweza mulekwa, nyweza taata, maama, famire yonna. Ayi Mukama, ne bonna badde bakola nabo mu sports n'ekibiina kya NOP ne Kalangala district otwaliza wamu. Weebale Mukama kubanga tumanyi tusabye, na buli muntu yenna afiiriddwa ng'ayinza okuba tamanyiddwa, Katonda akugumye. Ate tusaba okufa kulekeraawo okubeera mu nnyumba ezammwe, Katonda ateekeyo obulamu. Tusabye nti wabeerewo obulamu mu nnyumba eyo, tebaddamu kubeera kuziika kulala. Bayise mu nnaku zino enzibu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ndi munafu nnyo ow'omutima omuntu bw'afa nga mbadde mumanyi on a personal level. Kyensooka okulowooza mukulu obulumi obungi. Why did I even get to know this person? Kyenzijira nnyo. Not that abantu abafeeyo nga sibamanyi tebannuma. Bannuma, nze ntya nnyo okufa. Nnumwa nnyo nga ndaba omuntu afudde. Bw'aba alina abazadde ne mbalowoozaako, ennaku nenkwata ne ŋŋamba maama obulumi. Bw'aba alina abaana ne ŋŋamba abaana be babadde alabirira eyo. Emikwano bantu, bw'aba mwami n'obwambi n'omusaasiro wa ssemwandu, omukyala n'omusaasiro wa nnamandu, buli omu. Naye bwe mba simumanyi njala omwaŋŋambe bambi kitalo, but kali kyobula nga abantu boogera ebintu ebitakwatagana nga omuntu afudde, because probably they're not close to that person, they didn't know them that much. But nze naye baba sikumanyi, I can't throw words just like that because mbadde sikumanyi. I feel for you, but your pain ebeerawo ng'omuntu afudde ng'obadde omumanyi. So kino kiviirako abantu ab'enjawulo okugamba ebibuuzo bibeerawo. Eddiini nno gye nsoma egamba tobuuza kyasse muntu. Naye mbabuulire tobuuza kyasse muntu nga siwuwo. Ebintu ebimu ebituleetera closure after losing a loved one, simu yange ng'ezikirazikira. Ebimu ebituleetera closure ne bikuleetera okukakkana mu mutima n'emmeeme, okubajjanjabako. You see them through that process of you trying nti ogezezzaako okumuyamba, okugezaako okwogerako nabo, okubaziika, okubajjanjaba when they die, okubaziika. Kyoba olabanga wayiso and other people out there batasobola ziika bantu baabwe. You wonder, ffe tolaba mbuno moving on ekyo n'okita beewaabwe. The world very child shattered. Kyobula nga abantu bayimiriza okufa kw'abantu baabwe ne waba ali mu nsi z'ebweru n'ateekamu ssente. That's a closure. There's a way it gives you satisfaction in mutima nti namuziise, then n'okumanya ki ekyamusse. Si nti n'olina kyogenda okukikolera, tewali, n'ekikuwa comfort mu mutima. Era ffenna tubuze afudde ki? Kabenje, oh my God, ki? Kaakati ensonga za Honorable Nakimuli ziriko ebibuuzo bingi. Yabadde agenze ku minor surgery eya fibroids okusinziira ku byempulira. Tugenzeko mu surgeries. Kale ne okuzaala omwana naye bagiyita minor surgery. Nze ekibuuzo kye nnina era siina gwe ngenda kusiba nga tanzizeemu, but at least ebintu ng'ebyo bituwaakoko comfort and closure. Omuntu agenze ku minor surgery, ki ekyabadde kimuweesa geno anesthesia?
I've been to two surgeries. One, nali nzaala mutabani wange. I was given a regional anesthesia, epidural. Ne bwe ngenze okunnongoosa okugulu era bampa regional anesthesia era bampa epidural. Omuntu yadde agenza okumulongoosa fibroids lwakyadde bamuwa general anesthesia. Kyekibuuzo kye nnina. Mpulira nga njagala ripooti wenjiwulire ebeeremuko ansi eyo. You people, at least abantu bonna benyumirizaako olwo emboozi yange nga nzaala gye. Bwe nagenda mu theatre, I had my child from Zambia Hospital. Nalina abasawo basatu abandiko. The one who was administering medicine, omusawo wange yennyini yali agenda okunnongoosaamu omwana ne yali amuyambako. Bantu basatu nange fe abali ku theatre. Era omusawo abakwanjira bulungi, this one is going to do this, oli main doctor oba abalongoosa, whatever that title gye bamuyita, n'abeera doctor, n'abanyanjulira bulungi. You people, bwe bankuba eddagala eryo erisannyalaza oba lyaliri, bankuba epidural, then batandika okunteekako eddagala wano mu kanula. Nagenda owulira nga mpulira omuliro ku mutima, fire. Era buli omu emboozi, abantu abandi close emboozi bagimanyi, bagibanyumiza. Okuva olwo nalaba obulungi bukola ezo regional anesthesias because I fought for my life. Of course kuba kugera kwa Katonda, ekyo kyo kyekisookera ddala nti Katonda yaba asazeewo okufa kw'omuntu n'okubeerawo kw'omuntu. Naye nayita omusawo nawanika akakono bwe nga tekalimu n'amaanyi, nambuuza what, nemugamba heat. Ngenda owulira nga dokita eri alinga screaming, kuba eddagala liba likuli ku mutwe. Ngenda owulira nga agamba dilute, nga tulinga oba bali mu lutalo, something like that, nga ninga ali ewala. Ngenda owulira nga nzikakkana. Kati kirabika baali bankuba eddagala nga liri too concentrated. That's what I thought. Naye mama, imagine it happens nga wenna ozikidde. Byebyo bibaawo. Nga bagamba yayitiddeyo ng'omulongoose. So I just think something just went bad. Meanwhile, baali bagenda kunkola surgery y'okugulu. Natya nnyo, ate nze ntya nnyo epidural. Njitya kuba mmanyi risks zaayo. Nengamba musawo banzikize nzenna. Dokita namugamba mu theatre. Nangamba why should we do so? Nagaana. Naye nali ngyesabidde. Nangamba why? Era nabeerayo hours nyingi nga banongoosa. Nabeerayo more hours than nabeera mu theatre nga nzaala. Naye banzitako kitundu. Era eno ku mutwe nasigalayo nga tukuba emboozi, nga tunyumya paka ebamaliriza. Era buli kimu nze obwongo wange bujjukira ne mashini nga zikaba nga mpulira nga gwe bawagala eggumba. Nali mpulira buli kimu. I wasn't feeling the pain, but nali nga mpulira ne conversation zaabwe buli kimu nga nkiwulira. Nga nnyumya nabo. Ono aba ateekamu eddagala ono oba onyumya naye bulungi. Allah yagira naye bannange. N'obulagajjavu bungi. Kitalo nnyo ekya Honorable Nakimuli. Nnyo. It is so heartbreaking. It is hard to sink in, to take in. Her little girl, her father. Man, life is harsh. Life is tough. Omuntu weebuze naye agenda mudwayo teyabadde bubi. Mungu atusaasire bannange, atusaasire. Naye nze n'abasawo abali reckless gye bali bannange, abasawo alagajjalira omuntu nga Mukama Katonda. Omuntu n'amulaba mu bulumi, n'alaba ekintu nga kiri unnecessary ye n'akikola. Naye kati tulyesangayo. Yonna gye tuli meeting oba mugeeno oba mugulu tulyesangayo.
Omukama mulungi ekiseera kyonna yabo president waffe wamu ne ba deputies Sebo Lop bakadde baffe batukulembera mu paate abaka ba parliament bantu ba Katonda mwenna bakulembeze mwenna abazuwano bataata family ya Helen yonna erinnya bali mwezo lona ulisubuga nga nze member parliament achikira Nakawa East constituency parliament y'eggwanga ate gye buvuddeko nalondebwanga Lord Mayor. Obozi kuba zikube beyanziza si myaka emeka muntu gy'amaze ku nsi naye ku nsi omuntu akozeeko ki era okufa kwa mwanyina foono ffenna kituwa ekyokuyiga nti akaseera konna Katonda akutwala naye akututta atya obadde muntu ng'ofaanana otya Helen aziikiddwa Helen akungubagiddwa abantu bangi gwe ng'olibeera wano bali kuyisanga Helen wayisiddwa bw'obanga obadde wano n'otabaako nakyoyiga tosaanidde kubeera wano. Helen yayogera ebintu mu kusaba okwaliwo endamuŋŋoona era n'ayogera ku Katonda yasalawo kati Katonda yasazeewo obulamu bwaffe buli mu biratu bya Katonda bw'ali wano kitegeere nti osobola okuvuga ng'ofuluma wali naawe n'ofuna ekikangabwa naye ogenza otya Helen abadde muntu ate Katonda era Bayibuli egamba nti beesiimye abo abafu abafiira Mukama waffe Yesu kubanga ebikolwa byabwe binaagendanga nabo bw'ali wano va wano ng'okyuse ntera okugamba abantu nti omuntu nsolo nkambwe edda mbanyumiza twatyanga nsolo mpologoma ng'ofulumya ebweru ennaku zino otya muntu munno Katonda gwe yawa etteeka ery'okwagala nga weeyagala ye va wano ng'oyise nti Helen abadde muntu mulungi kwogezeeko mufaanana ebikolwa bye ebyo ebirungi at least kwatayo kimu mbakubiriza tubeere abantu abalungi akaseera konna naawe ogenda naye ogenza otya waliwo eggulu waliwo genda ekyo njagala obabuulira for a fact ne corruption kyabadde alwanirira ogenda kufaanana nga naawe ovudde ku bya corruption obwenkanya abadde abulwanira ogenda kufaanana nga otandise okubeera omwenkanya mu butono bwo Helen ono abadde ampita kojja mukulu wange Ssebwana gye buvuddeko yaŋŋambye nti kale kyewunya Helen yakwata emitwalo 2 ennaku zinaazimu n'amugamba kojja weebale kitalo nnyo kitalo ddala nsaasira nnyo pulezidenti waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi nsaasira nnyo bannanuupu mwenna Katonda nsaba abagumye ndabye amaziga ku parliament sirabangayo mubaka akaabye bantu naye abantu bakabye amaziga kubanga badde muntu mulungi yabadde akuŋŋaanya ssente ez'abanne nga bafiiriddwa naye gye buvuddeko yasobola okubeera omusaale nga waisu afiiriddwa mukyala we n'atukuŋŋaanyiza ssente ezasobola okukola omulimu omulungi. Helen otugenzeeko naye mmanyi nti oli mu kifuba kya jjajjaffe Ibrahimu emyaka 4 tukufunyemu twagala okwebaza Katonda olw'ekiseera kyakutuwadde erinnya lya Mukama lyebazibwe
Mwebale nnyo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.